Sisobola kulwana Bobi Wine. Sisobola. Kati nga mulwana ntya. Sinza kulwanyisa Bobi Wine kuba sina na bimulwanyisa. Okitegedde President Museveni asobola okulwanyisa bulungi Bobi Wine kubanga alina buli kimu amaanyi gonna. Nze bannonda nga tebangambye nti ogenda kulwanyisa Bobi Wine. Naye abantu ebakifuna ne bakirabanga bukyamaani bamukozesa okukola ki okulwanyisa Bobi Wine. Nze abaana ne bandeeta okulaga abaana mindset change, okukyuka, okufuna entegeera. Nze kyendiko siri ku mulamwa guli nti kudda ku TV kwogera kino kwogera kiri kwogera kino, siri mu kumulwanyisa. Bw'ojja nolabanga Ichuli bwe yavaawo nolaba gundi Archibald Kato embeera gy'alimu, Smolax gweyogeddeko ate nga baali ba NRM, ne gundi ne ono yakafa omugenzi Mirundi. Kindaga nti president abantu yenga president muntu mulungi alonda abantu n'abateekawo, abantu amalo balondawo obalwana n'abateekawo, buli omu n'akola kyakola ki kyayagala. Kwantu asembayo nga Archibald Kato nga ndi naye wa president ne bamuwa ebintu pledges. The president pledged some things for omuvubuka oyo Archibald Kato. Bwamala okumubimusuubiza bimuwa, abantu ebamukwasa ogenda okumuwa ebintu bye tebaabimuwa. Kyekimu nange era kyombuuziza nti naye weeraliikirira nti nange bamanyi okugamba ne bagamba nkuwadde kino ne batakikuwa. Tewali president kintu kyali akusuubiza okuva lwe yakulonda omulundi ogwasooka olwaleero nga tokifunanga? Weebiri president era yansuubiza nange ebintu ne batabimpa. Yakusuubiza ki? Ekisuubizo sijja kibagamba kuba kiri wakati wange naye kyabansuubiza. Naye bw'amala okukusuubiza abantu bakwasa nagamba nti gundi oyo agenda akolere ku nsonga zo. Kuba president era tajja kugenda abikoleko kuba alina ebirala byagenda okukola. Tolaba nga oba oliawo babasuubiza byoya byanswa. Nze namuadvise nze ne mugamba ebintu ebimu beetaaga okukyusa abantu abali mu bifo ebyo. Ebifo ebimu ebirimu ebiruddemu abantu ne baba nga baluddemu okumala ebbanga ne bakyusaamu ne bateekamu abantu abalala. Ng'ogamba president Yes. ku bantu abaludde mu bifo. Oli bwagamba nti ki tewamugambi direct ti muzeeyi naawe oludde mu kifo. Muzeeyi sinza mugamba nti aludde mu kifo kubanga nze lwaki njogera ku Firebase kubanga Firebase ya making ani Bobi Wine. Bano bonna ba politician bamusanze ng'already is a brand eyimiridde. Ffe tukuba emmeeza lwaki kuba kyali baffe abali eyo wansi mu ghetto aba Firebase, amagye ga Firebase abeetaaga obuyambi ate ng'essaawa zino Bobi Wine takyasabirwa mu ggwanga lino. Buli kimu akirina. Buli kimu akirina ng'era nina kuvaayo mu mugambe tunulamu emabega gy'ova bayuuti bo babonaabona. Ba Black Boy abo bali awo, ba Master Parrot bali awo, abaana ba Weatherman bali awo. Namusabye ssente sijja kulimba ne mugamba mukama wange njokyayo teri agenda mu maaso ga Museveni n'atasaba. Olisa abaana ewaka abaana bo balese waka oyagala kuva naye mu bupangisa toyinza buteetunulamu. Ne mugamba muzeeyi nangamba asikyagaba ssente za kinoomu, ssente zonna ngenda ziteeka mu bantu bakoze groups. Nangamba parish model, n'amaana ngamba ghetto structure, n'amaana ajja nangamba emyoga. Ne mugamba muzeeyi ezo programs ezimu tezikyatuyambadde no ku ground nze njokyayo n'agaana. Era yamaliriza akwasaganyiza akabaasa nangamba amafuta gaagugenda. Ne akwasa na assignment nangamba ojja genda ewaddamulira.
era ne mugamba mzee njokyayo nangamba nedda si kyabo kyakwokya kyeki ne mugamba toyokya njokya namuliiriddemu kati akabasa kazitoye katya era kwasaganyayo banga afuta kyataano mafuta era kiba kyataano kakadde nga mugenda kakadde ate nakubye emmeeza nga mugaba nnyongeza omusaala guli kummeka kati nakubye emmeeza buli presidential advisor bali mu categories tudde newaffe eno gye muli ene waffe buli presidential advisor aba afuna $2,700,000 buli mwezi kati $2,700,000 jukira bw'ojjako omusolo gwa gavumenti batemako nga 7 nosigaza kamwana awo ku $2,700,000 batemako zosasulwa nga presidential advisor zidayina zewaka ziba kamwana era ku 2,700 ne batematemako omusolo wange full figure Catherine Kusaasira nange Buchaman naye Catherine bakamala omulinyisa bamulinyisiza ne bamujja ku $1,400,000 oyo ndowooza bamulinyisiza ogenda ku $5,000,000 Catherine Kusaasira kubanga mawulire byonna babiteekayo kuba bakulinyisa omusaala ensi eba ejja kumanya era ne ssente bw'oteeka mwana Buchaman ojja kulaba ng'era omusaala gwange wali gujja kuki gukyali ku low budget guli okwo ku low budget guli ku 2,700 kati Catherine kyama kyo nti bamaze okuntemako omusolo n'ebisigadde nfune mwana era bwe kiri era buli mukozi wa gavumenti akimanyi nti asasula omusolo ekyo kituufu musuuza neekwali Eddie Kenzo naye afuna Eddie Kenzo naye afuna musala gwe gumu naye gwenfuna Kenzo naye afuna $1,400,000 Kenzo yange President Museveni omumanyi otyamu nawe kenyini amukolera otyamu omuntu akuuma eggwanga bajja ne bagamba afuna $3,000 $4,000 ate nagamba olina okukuuma obulungi bamugattira kakakwagu yangambye eddayo okola emirimu nange tebansiima nga mwana kyali ono era mutunuya nomaana omuviira mu maka ge kale tubaanirizaako nnyo butereevu yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okusaako okuba nga mutuwuliriza mu bitundu byonna eby'eggwanga Uganda ne bweru waalyo buli omu yonna ku mulimu wesinzira okubeera nga okakkalabiza awo nno ensi weetwagala okuba nga tuli bayiiya nga tugattagatta obulamu okusobola okuzza ekigulira amagaala eddiba eri famire ate oba oli awo naffe ffennyini ebiseera byaffe okubitangaaza. Nze Vicky nsinziira butereevu ku mukutu Vicky Exclusive era nga mbalamusaako ak'ensusso. Video ekisooka ogiweka like such that information etambula ku misinde gy'amaanyi etuuke kwayagala okugiraba n'ogiwuliriza mukadde mbutongole otwegatteko ng'osubscribinga ku mukutu osobola okufunanga latest updates ne latest information buli kanyomero konna akakola eggwanga Uganda amawulire tugakuwanga gaakagwawo ate era ne bwe gaba gasasamaza ffe tunoonya engeri gye tugawumbawumba ne tugakuwanga ate tegakusasamaza ggwe tulaba mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Nkujjukiza omuzadde akyalina omwana atudde waka essomero lirimu mwosobola okumutwala mwana oyo singa abanga wa nursery na primary baliyita Brain Training Infant and Primary School lisangibwa Kinaawa kisangibwa wano Nateete kasitova awo ku Bitaala kilomita ng'emu n'ekitundu totuuka ku kyennakawuka kiri ekyenfuufu ennyingi ennyo oba waakavaako awo ku Collins katono nnyo essomero ojja kuba oliraba kuba ku namba y'essimu eyo gy'olaba oyogere n'abakulu ate oba oli awo bakunnyonnyola ebisingawo ku nsonga y'essomero. Ebisale byabwe birungi ate mu kaseera ke kamu bursaries 50 ze baatuwa twasigazzaawo bursaries 38 so nazo tubasaba mugende munnyonnyole ebyenfuna yammwe ate abaana basobole okuba nga basoma. Hajimiti mulombi wa ddwa alina ebizibu ebyenjawulo osobola okuba nga omunoonyako mu mbeera eyo n'oba nga ate otambuza obulamu. Si buli kizibu mu nsi nti abasawo bakijjanjaba ate era omusawo kiba kirungi n'osooka omubuuza obulwadde bwo oba asobola okubukolerako
oba nedda. Ekireetera okubabba ebiseera ebisinga oba okuferebwa, muddira obuvunaanyizibwa obw'obulwadde bwammwe ne mubuwa abantu abatasoose kukkiriza nti basobola okuvumula oba okujjanjaba ekintu ekyo. So kale, welcome to this episode. Eno show y'olunaku olwaleero yanjawulomu. Ndi ne presidential advisor omupya bali babayiwa ne baddamu ne balonda gw'omu kwabo abaakomerawo ku lukalala lwabo abapya. Ndi ne Butcherman asatu mu bbanga 2 ku nyama gaba ba ndi wano ku Vic TV straight up Butcherman. Salute. Presidential advisor. Ndi bulungi general obulamu bwange bulungi, abaana bange balamu, mukyala wange family eri bulungi, nange ndi bulungi, obulamu bwe businga obulamu bwe bugagga. Mbulizaako ku bantu abatulamu ennaku Vic TV kyakabi nnyo, amanya Butcherman, presidential advisor ku nsonga za ghetto, era y'omu era ali ghetto president wa ghetto, presidential advisor. Nsanyuse nnyo okubanga ndi wano ku Vic TV straight up Butcherman. Oba kuba endala ya Buganda. Anti tuli basajja Baganda. Ate Obuganda kati engeri gy'okyadde ewange nina okusooka nange neeyanjwa ne tumanya nti oba tuli ba muziro gumu oba tuli ba muziro gumu. Tusobola okubeera nga tuli ba Luganda nga tugatta ekika. Okitegedde. Amanya gange nze Butcherman Bugembe, kitanga nzaala ye Paulo Kawombe Magezi Bugagga Saalongo. Ndi muzzukulu wa Martin Kabenge Katogo Kyaggwe. Ndi muzzukulu wa Mulwanyi. Ndi muzzukulu wa Mbalire. Ndi muzzukulu wa Jita ensi ya leta Ettega Buyukwe. Nva musigali wa Lugumba Ettomi Kyaddondo. Nva mutuba gwa Militodi Kabenge Kibuuka Ebunsule Bulemezi. Neddira Nvuma Akabiro kati Nvuma. Ombala gwaffe gugamba nti gugamba nti mpanduka yaddayo Ekyaddondo. Ssaabasajja Kabaka wangale n'Abagereka agerekera Obuganda. Wangala amaaso. Ndi musajja Muganda. Nze ndi musajja muzirante. Oli muzirante. Kati tolaba nti gw'oli muzirante. Nze ndi musajja muzirante. Basekate. Muzzukulu wa Katongole. Muzzukulu wa Katongole. Overi mbalya nnaka ate. Ndikawo mbalya nnaka ningendako Ekyaggwe mu Maseze eyo. Eyo gye nva ate kati ate nendoka nnyingira ate wano mu Central nenzija mu Kyaddondo. Naye nga era ndi muzzukulu wa Kyaddondo. Kyaddondo ye jjajja wange. Atula ku mutala Kyaddondo Kawempe wali eri. Awo kati wa Kyaddondo Central neno Kyaddondo. Wano era tuffe tuli mu Kyaddondo. Tuli mu Kyaddondo. N'abali Bulaaya bwakaluba bagamba tudde Kyaddondo. Kati nze ndi mu Kyaddondwa. Awetyo tanse mukulikeyo waye juice Entebbe. Twavuddeyo. Twagenze omukulu n'atuwa obugenyi. Omanyi mu State House obugenyi bw'omu State House. Mulya ne munywa ne mubeera awo ne mulinda ne mutuula. Teri avaayo nga talidde okuleka nga toyagadde. Okulya mulya ne munywa. Ng'era amaka ga president. Ekyokulya kibaawo n'ekyokunywa. Era baatusanyukidde otulaba. Kati ne tuvaayo ntugamba naye lwaki tugendako kuki ku TV yaffe. Kamujjeko eno ku Vic Exclusive. Twogereko eri eggwanga. Ebiki ebyabadde eri. Awo natugenda kutuukawo. Eri mulya munywa. Mukeerayo bukeezi. Breakfast, lunch, supper. Essaawa zonna z'oyingidde. Essaawa zonna z'oyingidde. Ebyokulya bibalwedde.
kubanga gali maka ga president omuntu asobola okuva gyavudde nga talina kyeyalidde ate nakutukira maka ga president yenjala tekisoboka guba musango munene nnyo naye tukeerayo abantu bagendayo ekiro president yavaayo ebiseera byonna. Tugenda kutandikirawo bakuappointinga mwaka gwa 2019 kusookera ddala nga presidential advisor ku nsonga za ghetto. Then ozzeemu okusisinkana mukamaawo eyakulonda mu mwaka gwa 2024 bwe tubala okuva mu 2019 mpaka 2024 tulabira ddala ng'emyaka 5 giba ginaatera okugwa wansi. Kituufu. Buchaman omuntu asobola okulaba n'abuuza mu bbanga lino lyonna bukyanga olondebwa omulundi ogusooka mu 2019 wakasisinkana mukamaawo emirundi emeka okumuwa amagezi? Physically nasemba okusisinkana president nga ndi mu kikko wano yajja mu ghetto Museveni mu ghetto ekatwe nampa appointment eya presidential advisor ogwali mwaka gwa 2020 2020 It's okay. Mu mwezi gwe 10 mwezi gwe 10 ennaku zomwe zaali 25 October mu 2020 mwezi gwe 10. So during that time juka twafuna lockdown tugenda mu lockdown president n'abeera nga ali mu social distance agikuumidde ddala n'agikuuma negenda social distance negenda okutuusa ekiseera kino. So president mbadde mu advisingira ku TV nga benzijani wa Viki nga njogerako eri eggwanga bwe ngenda ku mukutu omulala ngenda njogerako eri eggwanga mbadde siddanga mu mulaba wadde omwekubisizaako ekifaananyi mullo amakulu kikuseseza sogawa sewo nimbyo nazemu omwekubisizaako ekifaananyi mbadde siddanga mukola ki kumulaba okuva mu 2020 lockdown yakuuma social distance president mpaka ne leero yakajjave mu lockdown bali abasajja bakuba ekikono kyaliwange aya kaleero nago balamu eyo na gap era tuseyo nembuuza president mukama wange gwokuba ekikono nambuuza ekikono kyeki emugamba ekikono mu ghetto kitegeeza omuntu okuteekako gaadi naaba nga takukkiriza n'enkokola nagamba sinza bikola nibwa hii president wanneerabira era namaze nenziramu nemusomera n'ennamba yange nibwa kankuwe n'ennamba yange oba agisuula iyo obeere ng'onkubirako emyaka gibadde gigenda mu 5 amazima amatuufu nga simulaba. Oli bwakubuuza ekigambo advisor oyinza kukimunnyonnyola otya omulabi waffe omuntu yenna ali eyo muna Uganda advisor abeera muwabuzi wa president ku nsonga z'abamulondedde era ensonga za kati ministry gy'abamutaddemu n'ensonga gy'abamulondedde nti ono avunaanyizibwa ku kino kwomuweera amagezi ky'obuvunaanyizibwako nekyakulondedde kati nze yannonda kubeera presidential advisor on ghetto matters and ghetto affairs naye kiba kirungi at least president n'alema kubanga atwerabira nnyo kubanga ng'omuwi w'amagezi wa president oba omuwabuzi olina okubanga era ofuna engeri gy'oyinza okubanga omutuukako okuwabula mu nsonga ezimu newankubadde nti osobola n'omuwabulira ano ku TV n'osinzira aneeno n'omuwabula naye omuntu bwakulabako bw'ati asobola okula expression na bikina body language eno n'ategeera. Omuntu singa akubuuza nti ddala
olina office nga presidential advisor, olina budget ekusobozesa okukola emirimu gya mukama we gyakuweebwa. Kibuuzo ekyo kinene. Amazima amatuufu, nze president teyampa budget era sirina budget mu office yange, era sirina office era wonsanze wano ewaka wonsanga ne bayuutire emmanju obasanzeyo gye bali. Kuba wano mbeerawo n'abantu amakumi nga 20 agasulawo, naye abajjawo obuzza okulya emmere bayinza okwawaiza 50 abajjawo okubeerawo obubeezi. Naye nze office yange nga nze Buchaman terina budget, era bw'oyogera ku bya budget bakugamba ogenda wa Minister Babalanda. Kakati ate wa Minister Babalanda nze buli wentuukawo simulaba. Bwengendayo simulaba niwe mbalekera message yaye ne mbagamba naye maama mugambe kino na kino. Naye nga tukola. Bwe mba mukola mu reportinga wa? Kati nze ndi suppose y'okuriportinga ewa Minister Babalanda, Office of the President, oba ewa PPS Kakande, Aji Kakande, gye nina okuriportinga ni wa President. Ate omuntu okubeerawo for over 4 years nga eyakuappointinga n'akuwa omulimu tomusisinkana, don't you think nti okuddamu okukuyita nga wabula omwaka gumudde mu kalulu obanga akozesebwa obukozesebwa eri omuntu oyo, nti nze Buchaman bwe naamwetaaga nja kumuyita ajje ye bw'anaafunanga kyanneetaaza nga nnoonyanga mbulwa, bwe tukiza mu real life tolabanga akozesebwa. Sijja kugamba nti nkozesebwa kubanga nkolera abantu bange benkolera. President Museveni bw'aba yampa appointment ya presidential advisor sisuubira nti ayinza okunkozesa, kubanga mu bangi bw'aba yanundayo n'agamba gwebeera presidential advisor, nze kyendabye ekizibu ekiriwo tekwandibadde kukozesebwa, naye abantu ebateekawo kubanga president asobola kukola bw'omu, abantu ebateekawo okubanga baddukanya offices ezo ne ministries ezo be batatuukiriza buvunaanyizibwa. Obe natuuseyo ne mbuuza president ne mugamba nange ndi muwabuzi bwo, natuuse wali nga nina ripooti ya mirimu nga 15 gye nkoze, projects ze ntandiseewo, okitegedde okola ghetto structures. Neyeewuunya na nnyo ne mugamba nange buli ajja wano mu maaso gonze bandekayo bwe nnyingira mu kintu nenzija mu projects za ghetto tugitandika nolowooza nti mugenda kuddayo wa president, bantu balabe babuntukako ne bamala namugamba Buchaman ali eyo baavaako baakubwa biki ne bateekako amawulire amabi, naye nga president bamaze okusindika sente n'ebinaakozesebwa mu mezo ministries ezitutwala kati nga office of the president honorable Babalanda be batafaayo okumanya ffe tukola tutya. Nze tankubira na simu, tamanyi na bwensula, tamanyi talina nakyamanya about Buchaman, kyokka ate nga ndi mu office of the president. Nakuba nti sirina office nga wera bombuuziza nti bw'aba akwagala akusanga watamanyi nange gye nkolamu, ninga ate mba n'ebintu president byankwasiza. Mu myaka gy'omaze ng'oli presidential advisor wakakola reports mmeka z'otutte omukulu mukama waazisome? Tetukufuddeeyo kizimutuuseeko oba tezimutuuseeko? Anti kati reports tukola eziri visual n'ez'okuwandiika, kati ngawe essaawa zino eno eri visual, kintu kye mba njogedde president bakimutuusaako, okitegedde. President nze mbadde ntandikawo projects wansi ku ground, naye nga abantu abale bazeetuuma, naye nga ate naali badde nze muntu omutuufu eyeetwalira ripooti yange n'enjiwaani
president era naye kyeyewuunyiza nti nakakola reports nga 2 kyanga nondebwa kubanga lwe nasooka okumuwa report ey'abaana okubulwa emirimu mu ghetto wane Katwe n'alyoka nnonda report gye namuwa okusinzira experience gye nnina mu ghetto bwe nagimubuulira then nampa appointment eyo okitegedde kati nazzeemu naguno omulundi gwengenzeeyo gwe guno omulundi gwengenzeeyo okumuwa ripooti ey'okubiri okuva bwe yampa appointment naye ng'ate mbadde nkola emirimu ku ground minisita wange gy'atafaako mu office of the president tebatuwabudde kyekyokka ekizibu ekiriwo. Gwe wali ku lusegere lwa principal kati olwaleero Mwami Kyagulanyi mu kuvaayo n'olondebwa nga presidential advisor muli tolabanga akozesebwa okulwanyisa principal because principal ali ku ludda oluvuganya gavumenti era ye muntu ow'amaanyi ali kuvuganya gavumenti buli mikwano gye egyali ku lusegere gyonna gigenda gimwabulira mu mbeera eyo towulikikanga nti bali babasendasenda mu kuba owammwe bwe mwatoba. Sisobola kulwana Bobi Wine sisobola kati nga mulwana ntya sinza kulwanyisa Bobi Wine kuba sina na bimulwanyisa okitegedde. President Museveni asobola okulwanyisa bulungi Bobi Wine kubanga alina buli kimu amaanyi gonna. Nze bannonda nga tebangambye nti ogenda kulwanyisa Bobi Wine naye abantu ebakifuna ne bakirabanga bukyamaani bamukozesa okukola ki okulwanyisa Bobi Wine. Nze abaana ne bandeeta okulaga abaana mindset change okukyuka okufuna entegeera. Nze kyendiko siri ku mulamwa guli nti kudda ku TV kwogera kino kwogera kiri kwogera kino siri mu kumulwanyisa wabula ndi mukola ku ntegeera y'abavubuka ku ntegeera y'aba ghetto youth. That is omulamwa gwange. For so long wali mukwano gwe principal enkolagana yo naye olwaleero eyimiridde etya? Enkolagana manyi kigambo enkolagana mulina okubanga mweraba. Toyinza kubaawo enkolagana na muntu nga nogaa nina enkolagana n'omuntu naye ng'ate temutera kwegwako okitegedde. Enkolagana yange ne Bobi Wine yali nkadde ng'akyayimba we yayingira politics alina abantu bapya bonna be yayimba nabo bonna baabasuula okitegedde. Abaalina naye enkolagana enkadde eyali musical eyali mu entertainment abasinga obungi bonna baabateeka wansi ne baleetawo ate ab'enkolagana empya ey'obufuzi nange wetayawulira awo wetwayawulira eya music eri enkadde twagireka ntutandika eyali political okuva yayingira mu parliament ate ne president n'ampa appointment. So abantu ne bakyusa version zaabwe engeri gye balabamu ebintu naye ng'enkolagana yange ne Bobi Wine ntono nnyo kwamaze emyaka n'emyaka simukubira simu tetuwogera tetwegwangako bwe tuti kunyumyamu mboozi wabula okunnengera obulengezi n'agamba kyali wange wuuyo naye nga tetwebongako nnyo nti oba kyali wange twekubira amasimu twegweko nedda. Olowooza obuzibu buvaawo buli luddawa okuba nti temukyasobola kuwuliziganya kusisinkana and yet mwaliko mu kaseera ako? Emikwano gye gyonna emikadde takyali nagyo. Abantu baali nabo bonna bapya tebamumanyi bamulaba nga Katonda bamusinza businza kati kyabagamba kyebakola. Ate bano bonna abakadde tebakyalina access kumutuukako okitegedde. Takyali nti oli nga wali naye mu by'okuyimba no kati bano batabamuliko bali ku bintu birala nnyo bya politics
na business. Do you miss Bobby Wine? Sinza gamba nti mumisinga mu good times, good memories, okujjukira twakola bwe tuti asinga kisobola okuddamu ne tukikola ne tukubayo ebivulu byemummisingako. Naye sinza kuddawo nti mumisinge twegweko tugende wantu kuba takyaswana bikola tekisoboka. Takyali oli yakyuka. We mwazzeeyo okusisinkana president eyabalonda mukama wammwe, mwasanze akaseera akazibu ate ak'okudda okummatiza bannayuganda nti eyabalonda yabasuulawo, olwaleero abapiikinze nga akaseera ak'okuddamu okwesimbawo katuuse. Mwe mutuula ne musiriikira ne mukikubamu ttooki, kiki kye mulaba mu ngeri ebintu bino gye bibagwamu, gye bijjamu gye muli? Anyway, president nze mu kulaba okwange yatulonda kumobilizing abavubuka. Ate ekintu kyotayinza kukolera mu kiseera kitono kyetaaga okukolera mu time ennene, kubanga tu mobilize bakwasa mobilization y'abavubuka. Kati nganze Buchaman bampa appointment y'aba ghetto youth and ghetto matters and ghetto affairs. Mobilization eyo nnene. Nze just kyendaba ensobi yokka eriwo. Bwe nayogedde ne president, okusinziira nganze bwe nayogedde ne president ne mmanya aba twetaaga mu biseera ng'era agenda mu campaign. Abeetaaga mu biseera ng'agenda mu campaign. Nammwe ekyo mukimanyi. Nakitegedde kati. Ya nti wabaako kyakukwasizza muba mujja kuddamu kwegwako mu gundi mu campaign eddako. Kubanga kyemmanyi baminisita bokka bagenda okuteesa mu maaso ga president, mpulira cabinet yegendayo. Nabuuza ne bagamba presidential advisors, ne bangamba presidential advisors tebagendayo. N'abalala atali ggwe. Abalala ate sibalabanko nga gye bali nga bali mu kuteesa. Ogambye nti abeetaagira mu campaigns. Kati mba mukyamu we ngamba nti oba omuntu aba mukyamu agamba nti abakozesa atya. Because Bucha singa mba nina akalimo kange nga lwenkwetaaze lwenkukubira kalimo wekaggwawo nga nkwerabira yadde okukubira kasimu yadde okumbuuzaako yadde ki. Era kyenabadde mugamba nti ekyokutubuuzaako n'otukubirako kyova namugambye nti gwe kennyini naawe otukuba ekikono okitegeerera kimugambe ne mugamba muzeeyi naawe otukuba ekikono ne mugamba kanziremu nkuwa ennamba yange naŋŋamba ŋŋenda kukukubira ŋŋenda kubanga nkukubira wanamugambye ennamba yange oyinza okuba agisuula naye nze kye nategedde nti tuli ku mobilization gye baatukwasa ya bululu mobilizing youths no bagende mu siri ku mobilizing anti mugende mu voting. Mobilization egenda mu byenkulaakulana so okumobilizing abaana n'okubaorganizinga ate nga reports tezituuka. Mobilizing eno wansi ku ground but reports tezituuka eri mukamaawo. Anti yensonga gye namugambye nti abantu we batukwasa ministry gye yateekawo wano tubategeeza information yaffe gye batutuukaze ku ground ne tubawa ne reports naye ne batabikutuusaako. Kankuwa ennamba yange kanziremu nkuwa ennamba yange naŋŋamba agenda kunkubira. Biki bye mutakoze mu myaka ena egiyise nga bukyanga mufuna kifo kino by'osuubira okukola ng'abaana be wali olaze omulimu ogwo nga wakagufuna toyina kyewatuusa kyewabasakira ne leero ogenda kukwata ekkubo lyerimu odde mu baana abo obannyonnyola ensonga y'emu
gwe muli olowooza abaana abo obwongo si buggule kimala kulowooza nti kaakati gwe tukyogere nga bwe kiri kaakati gwe ofuuse kikozesebwa gye bali nti mukama wawo anaakugamba muddeeyo ku ground ng'ojja mu ghetto ddambaana omaliriza okubaako kyojje mu baana ng'olina okukizza waggulu ewa mukamawo ng'ate awo wabaawo ebigootaana paka akalulu akaliddako lowooza oba okyalina trust mbaana wansi ku ground. Trust oyinza obutaba nayo kubanga president waba yasuubiza ebintu mu kalulu akaggwa kitegeeza alina okudda mu bantu ng'abantu bafunye ebintu byabwe. Ekyo nakimugambe ne mugamba projects ze wali ofundinga kwaliwo projects muzeyize yali aguddewo wansi mu ghetto naye olw'okuba nti tutufunye buyambi ne ziyimirira era navuddeyo nga ŋŋambye ddayo mu ghetto structures zino ze tugenda okwongeramu ssente abaana bayingire ghetto structures ezo projects ziddemu zitambule nenvaayo nga mpadde neki assignment ey'okubanga gye ngenda okutandikirako okukola eya ghetto urban farming abaana okulimira mu budeeya okulimira mu bipiira mu bikebe nga gye project gye badde baŋŋambye okugenda okukola. Bwekya ebbanga lyonna system za Uganda bwe bakubuuza engeri gy'oziraba zitambulamu muli owulira okuwa ekya presidential advisor kiyinza okutereeza system y'ebintu gye bitambulamu no mu ground naddala mu ghetto? Yego tulaba change eriwo mu ba ghetto youth, they are getting organized. Kati bakamala babadde billioni emu ne milioni 2 ezo ziri sako 12 buli sako yafunye milioni 10 nze kyuvola ngambye nti nze omulimu gwange era president namugambye nkoledde mu bugubi n'amala naŋŋamba nange nkolera mu bugubi abannayuganda tebansiimye ddayo okole ne mugamba president ngenda kuddayo nkole. President okujja n'abanga alonda ba presidential advisors ab'enjawulo byonna tasobola kubitegeera mulundi gumu kuba kati president osobola omugambayo ekintu ekimu nga takimanyi nabadde nakamala omugambe naŋŋamba sikiwuliranga nako takiwulirangako ne mugamba omanye ennyo siti ne mubuuza muzeeyi ogomanye ennyo siti ne mugamba omanyi koŋŋo naŋŋamba n'ebyo ebiki ebyo biri mu nsi yange ne mugamba byonna biri mu nsi yo okitegedde nga tamanyi okitegedde. Kati nze bwajja nanteeka mu ghetto eno nga nsobola omugamba nti abaana banywa ebintu bino emala ne bakola ebintu bwebiti zino drug baziyingiza muno nampa bwa presidential advisor ekyo aba tagenda kukitegeera kubanga bw'oba onookola ku mwana ne bw'onoomuwa ssente milioni 5 owa ghetto nga tosose mujja ku ebyo biddagala bye bakozesa bidruga na biki ssente agenda kuzirya buli tasobola kukola saving era ne munnyonnyola n'ategeera nagamba ne mugamba kituufu nze gwe mulimu gwange ate nga ngukoze kati abala tuba tutte bagenze balunda byennyanja wali ekapeeka okitegedde ala bagenda mu byakulima. Batunuulira abantu ababaddewo abakoledde wansi wa Mwami Museveni president abantu balonze bawadde ebifo basuubiza ebintu ebyenjawulo nja kuwaako kwabo abatonotono Ashbaga Kato leero gyali nja kuwaako omugenzi Small Access Jajja Ichuli nja kuwaako abantu bwe bali awo bangi bw'otunuuliramu obulamu bwabwe engeri gye bwalimu oluvannyuma lw'okusisinkana nga pulezidenti n'obulamu bwabwe engeri gye bwakomekkerezebwamu tekikuwaamu muli kwennyamira na kweraliikirira n'ogamba nti nange ndabika njolekere ekkuba eryo. Mu mazima matuufu sometimes kimpa okweraliikirira ne ndowoozaamu nnyinza okukwata ekkuba eryo kubanga bujja nolabanga Ichuli bwe yavaawo
n'olaba gundi Archibald Kato embeera gy'alimu, Smolax gweyogeddeko, ate nga baali ba NRM, ne gundi ne ono yakafa omugenzi Mirundi. Kindaga nti pulezidenti abantu ye nga pulezidenti muntu mulungi alonda abantu n'abateekawo, abantu wamala obbalondawo obbalonda n'abateekawo, buli omu n'akola kyayagala. Kuba twasembayo nga Archibald Kato nga ndi naye wa pulezidenti ne bamuwa ebintu pledges. The president pledged some things for omuvubuka oyo Archibald Kato. Bwamala okumusuubiza obimuwa, abantu bwe baamukwasa okugenda okumuwa ebintu bye tebaabimuwa. Kyekimu nange era kyombuuziza nti naye weeraliikirira nti nange bamanyi okugamba ne bagamba nkuwadde kino ne batakikuwa. Naye nga benasose nga agamba ntandika interview, obulamu bwe bugagga, nsigala nfata. Ate nga abantu abo munnaye tubagamba bannange Pulezidenti Museveni nnyanja, ne bw'onoovuluba n'onywa biki n'otwala byonna tebigenda kuggwaawo, ebintu bingi. Naye oba wakati wadde Archibald Kato ne bamuwa millions ye 5 bamuwa n'ettaka oba ne bamuwa ente ze baali bamusuubiza, lwaki tozimuwa? Bamusuubiza ki kwolwo? Kwolwo yavaayo nga bamuwadde ettaka n'ente. Byatafunanga mpaka Tabifunanga nakati. Tewali president kintu kyali akusuubiza okuva lwe yakulonda omulundi ogwasooka olwaleero nga tokifunanga? Weebiri. Pulezidenti era yansuubiza nange ebintu ne batabimpa. Yakusuubiza ki? Ekisuubizo sijja kibagamba kuba kiri wakati wange naye kyabansuubiza. Naye bw'amala okukusuubiza abantu bakwasa nagamba nti gundi oyo agenda akolere ku nsonga zo. Kuba pulezidenti era tajja kugenda abikoleko kuba alina ebirala byagenda okukola. Tolaba nga oba oliawo babasuubiza byoya byanswa. Ebimu sijja kugamba nti byonna babifuna, naye ebimu babifuna abantu. Olumu temulowoozaamu nti oba oliawo kakodyo kakubasikiriza kubeera ku lusegere lwe. Sijja kugamba kakodyo buli omu alina omukisa gwe, eriyo basuubiza ne babifuna, ne wabeerayo bye basuubiza ne batabifuna. Kyobola nkugambye ebimu babifuna, ebimu tabikola ki? Tebabifuna. Ayinza okujja n'akuwa ebintu nga 15 n'ofunako 5 oba 3 n'ogenda n'ebyo. Wenyumiririza mu kyokuba nti oli presidential advisor? Nkyenyumirizaamu okubeera nga ndi mu biwamagezi ow'entikko. Mukama wo physically? Pulezidenti era kyonna kimugambye nkyenyumirizaamu kubanga teri buyinza butava Mukama. Obuyinza bwonna buva Mukama. Bw'abanga Pulezidenti Museveni yalaba naga Buchamani ajja okumpa amagezi ku nsonga eno. Nange neesiima mu nze kubanga ogwo mukisa. Okitegedde? Naye omukisa gwina okubeerako ebigenderwako. Ebyo byagamba abantu batuwe ne batatuwa. Sometimes ofunamu era okwennyamira mu mutima gwo. Uganda etambula etya okusinziira nga bw'ogiraba mu nkulaakulana? Enkulaakulana weeri mu Uganda, naye ekizibu kye tulina nti bajja ne bakulaba ng'okulaakulanye, sometimes bwe balaba enkulaakulanayo biki by'okoze nga revenue tebimanyi, revenue ng'ekutekako emisolo. Okitegedde? Singa bajja ne balabaka bizinensi ko noba nga weeyiyiza n'otuuka wooli ng'ate aba revenue bajja kindaba ku ground era nakigambye ne president nti omuntu aba yeeyiyiza yejje ne bajja ne
gerekako ekinankani ekisolo ekyamaanyi noddayo n'okola ki n'oziŋŋama naye ng'enkulaakulana weeri mu bantu okusinziira bwe nzize ndaba eggwanga likula. Amalwaliro, enguudo, ebyenjigiriza, byolabako mu ghetto, byowulirako mu mawulire, ne byosanze yonna gy'ozze ng'otambulira, bikusanyusa? Ebimu tebinsanyusa, ebimu bisanyusa. Kuba sijja kugamba nti byonna tebinsanyusa kubanga maze nembimanya nembiraba. President nze namuadvise nze ne mugamba ebintu ebimu beetaaga okukyusa abantu abali mu bifo ebyo. Ebifo ebimu ebirimu ebiruddemu abantu ne baba nga baluddemu okumala ebbanga ne bakyusaamu ne bateekamu abantu abalala. Ng'ogamba president ku bantu abaludde mu bifo. Oli bwagamba nti ki tewamugambi direct ti muzeeyi naawe oludde mu kifo. Muzeeyi sinza mugamba nti aludde mu kifo kubanga ekifo akiruddemu ekyo kikyali kibuuzo. Sikyalina kyenyiza mutegeeza nti president oludde mu ntebe. Oba wamuyise ebbali? Saamuyise ebbali. Nti koogambire ku bano. Ye kennyini president. Ye kennyini president. Abantu ministries zino bwe ziba nti zirwaninga bintu bulungi okitegedde asobola okukwata bano abavubuka abalala abasomyeko ne bagenda ne bazituulamu ne tukyusaamuko ku bano abaluddewo. Era nenkimunyunya nenkimugamba ne mugamba muzeeyi ekyo kyetaaga okufollowinga up omuntu ayinza okulwa mu kifo naaba nga aluddeyo takolera bantu tabakolera naye ng'ate ali mu kifo ekyo nakimugambye. Ogambye nti olina abantu abasukka 20 abasula wano ekaawo. Mwabo bonna temuliimu baana basomyeko nga bayivu? Mu Uganda abantu abatasomyeko be bangi. Twogere ku baana abiwaka. Tolinaamu baana basomyeko nga bayivu? Back street. Abamu tebamanyi bazadde baabwe. Abamu baava mu byalo ne bajja mu Kampala. Abamu bamama bazaaliddawo mu Kabalagala ne bafuuka bamalaaya ne babatta bussi. Be bantu bennina wano. Ngezaawo kubaorganizinga kubakolamu mulimu alina skill ginagambye president oli waba ne skill gy'alina nti bakutunga nga mwongereramu. Olina obutakkanya ne principal Bobi Wine? Obutakkanya ku nsonga ki? Wavaayo juzi n'olabika nga oyogera ku nsonga za Firebase of which omukulu principal alabika nga atakyali ku level ya Firebase. Wagezaako nnyo okutopinga n'okupininga ensonga za Firebase zidde waggulu. Oli bwakubuuza nti waliwo obutakkaanya obuliwo because oli level gyaliko tekyalabira bintu ku Firebase. Erabira bintu mu ngeri eri political, eggwanga engeri gyerina okutambulamu. Ate gwe bw'ojja gyali okubaako ky'oyogerako ku ye okulembeza nsonga za Firebase. Waliwo awo obutakkaanya ensi bwe yeetaaga okumanya bwe mulina. Omanyi bagamba bw'obanga oyagala kubeera mukulembeze waliwo ebyo olina okuyigira ku bakulembeze banno. Bobi atunule bulungi yalabe Museveni n'abalwanyi be baveterandi be. Nze lwaki njogera ku Firebase kubanga Firebase ya making ani Bobi Wine. Bano bonna ba politician bamusanze ng'already is a brand eyimiridde. Ffe tukuba emmeeza lwaki kuba kyali baffe abali eyo wansi mu ghetto aba Firebase amagye ga Firebase abeetaaga obuyambi ate ng'essaawa zino Bobi Wine takyasabibwa mu ggwanga lino. Buli kimu akirina. Ng'era nina kuvaayo mu mugambe tunulamu emabega gy'ova bayuuti bo babonaabona
ba black boy abo bali awo, ba master pilot bali awo, abaana ba weatherman bali awo. Mwana wa weatherman kati mukazi mukulu gwanswa n'okukolerawo n'amuyiizaawo omulimu oba musindika awantu awala wonna nga bakyali bo bwe walwana nabo. President Museveni abantu bonna bwe yalwana nabo ali nabo. N'ate bangi tubalabyeko nkuŋŋaana ekkololo nga bavaayo beemulugunya gye baba bafunye omukisa okumusanga bamujjukiza nze gwe twakuba emmundu naawe eno neeri wansuubiza ekintu bwe kiti mu lutalo ne mu lutalo tewakimpa. Naddamu n'abanga abasuubiza bupya. Don't you think nti ak'obuntu kaali baddeko ekaliidinga than okwanika bannaffe? Ate nze mwanise bwe sinnamwanika. Bonna bwe njogerako ensi bamanyi bwe bali babonaabona. Museveni alina bangi bakyusizza abasirikale. Era butayogerawo Kazinda n'agamba nakubanga mundu bweti ne bweti twatambulanga bwe tuti ne batamutwala mu State House. Niye abasajja be bonna bali bubi aba fire base. Balina garanti oba contract gye baakola nti aliyitambwa alituuka gy'alaga kyateeka okudda. Tekirina na kubeera nti balina garanti. Twagamba nga fire base nalo twakola abantu bonna bola mu fire base be bantu families abamu zaali zaaba rejectinga. Kyekibiina kyali kya fire base. Abalanga families zabagoba nenga alina talent entumuleta mu fire base. Bamaze okuyimba ne batutumuka ate family ne ziddamu ne zibaagala obuvunaanyizibwa ne bujjawo ng'ate ssente tezibalina. Kati nga yo omukulembeze tekyetaga na kugamba nti oba omwanika oba omugamba kinedda. Ye ng'omukulembeze asobola okumanya nti kakati bano abasajja kambateeke ku musala gwa mitwalo 3 kubanga bano already ba politician bafuna ssente nnyingi ate naye alina takyayimba. Bwe tuba nga twogera ku fire base takyayimba. Akola ssente ezinaalabirira bano b'oyagala balabirire baba bateeke ku musaala ziveewa ng'endongo etekyakuba. Akola ssente nnyingi nnyo ku kitimba zisinganiza performance. Okimanyi bulungi Vicky kyenjogerako social media ekola ssente. Ayinza okubanga Bobi Wine abalibwa ku basajja bannaggwa dda e Uganda kyogamba milioni 3 ssente nnyingi nnyo okubanga oli afune emitwalo 3 buli mwezi milioni 3. Ebyo bina bitunulamu nga mukulembeze kyenkugambye nti President Museveni bw'ayita ba veteran balina bamunnyonnyola taddamu kulabika nti nga alajana. Niye akikole abayite kale ajja agambe nti mpitira gundi mpitira Black Boy bampitire gundi bampitire Lawrence gundi bagende ku musaala. Ekyakisobola. Singa osisinkana Bobi Wine olwaleero kiki osobola okumugamba? Kyenyinza omugamba Bobi Wine nga musisinkanye si bingi nnyo ziringa ensonga 3. Omanyi bagamba if you don't know where you come from you can't know where you're going. Another thing, to keep Rastafari movement in him heart. Rastafari. To look after the ghetto youths them. Mu ghetto. Nga kye twalina ekirooto ekyokuba representinga n'okubatandikirawo ebintu. Period is what me I tell him. Ogambye nti President Museveni omwadvisingira ku TV etimbagano tosobola mutuukirira okusinziira ku mbeera eriwo mu ggwanga tukitwale nti omulimu gwo gwatandise mu ddakiika nga 3-5 bwe tukugamba advisinge mukamaawo ku biriwo genda maaso mu ggwanga sobola mu advisinga ki? President nyiza kumu advisinga
atunulire nnyo abalimi kubanga Uganda eyimiridde ku bulimi. Abaana bano okubeera mu masomero naye banga tebayigirayo bya mikono na kubayigiriza bya mikono ng'edda bwe twasomanga mu education system yasooka nga bakuyigiza art and craft n'obaako ekyemikono ky'osobola okwekolerera nti omuntu amaliriza okusoma nga tamanyi kikyagenda kukola. Kyetaaga ennyo kwe kuyigiriza abaana obulimi, obulunzi n'okubaawo ng'osobola okwetonderawo omulimu mu mutwe, omulimu gw'omu mutwe noti omulimu omusome okusinga ate okusomesa ennyo abaana. Kyensobola okumuadvisinga kuba era bwe twabaddeyo twakyogeddeko ne maama Ghetto n'amuadvisinga n'amugamba President, ekintu ky'okubanga olina ekitone, ebitone bisobola okuyambangako abaana okugenda okwesasulira school fees ku ssomero, ate ng'era edda bwekityo bwe kyali ng'abaana emipiira gy'abasomesanga okudduka na buli kimu n'okuyimba n'aba ng'asomera ku kitono kye, asinzire nnyo ku skill oba ekitone omuntu kyaba azaalibwa nakyo, omulimu gw'omutwe gusinga byonna. So ye presidential advisor one Buchaman, the one and him Buchaman. yeah, paku sente bangamba nti yafuluma state bangamba yafuluma state Yoka Viki wana akwatayo n'ekisawo neno n'akwatayo ekisawo n'amenyeka n'abiyitamu sane gyeziryeyo. President yanjekyeza musajja tayokyayo bagenda wano buli lunaku balwana kutuuka eyo mbw'abokya bulagadde bwagazindyeko ku nsimbi olwakuba nkusanze nange leka ndye ku nsimbi y'omuwi w'omusolo. Anyway banga buli sente efuluma eyo sente ya muwi wa musolo kati mpa ku nsimbi y'omuwi w'omusolo gye wafunye nange nga baneko kukekeye President namugambye namugambye naŋŋamba kono gamu Museveni talina pala, Museveni ata. President namugambye namugambye President namusabye sente sijja kulimba nemugamba mukama wange njokyayo teri agenda mu maaso ga Museveni n'atasaba olisa abaana ewaka abaana bo balese waka oyagala kuva naye mu bupangisa toyinza buteetunulamu. Nemugamba muzeeyi nangamba asikyagaba sente za kinoomu, sente zonna ngenda ziteeka mu bantu bakoze groups, nangamba parish model n'abaana nangamba ghetto structure n'amaana ajja nangamba emyoga. Nemugamba muzeeyi ezo programs ezimu tezikyatuyambadde eno ku ground nze njokyayo n'agaana era yamaliriza akwasaganyiza akabaasa nangamba amafuta gaagugenda ne akwasa na assignment nangamba ojja genda ewaddamulira gwe hintunga birala president kati bamukuula nnyo tati ayo sase kinoomu ayo kya kibinja agambe kati njagala nga mukoze bibiina mugenda ne mwekubireyo ne mwerwanagana mwekka nimbaako kyemukolamu yagambye sikyabao kyayo kekakodi akamuwanire si era nemugamba muzeeyi njokyayo nangamba nedda sikyabao kyakwokya kyeki nemugamba toyokya njokya namuliiriddemu kati akabaasa kazitoye katya era kwasaganyayo banga afuta kyataano mafuta era kiba kyataano kakadde nga mugenda kakadde nomala omwaka mulamba advisor nga tozeemu kulaba ati nakubye emmeeza nga mugaba nnyongeza omusaala guli kummeka kati nakubye emmeeza buli presidential advisor bali mu categories tudde newaffe eno gye muli ene waffe buli presidential advisor aba afuna $2,700,000 buli mwezi kati $2,700,000 jukira bw'ojjako omusolo gwa gavumenti batemako nga 7 nosigaza kamwana awo ku $2,700,000 batemako zosasulwa nga presidential advisor ziddayo nazo ewaka ziba kamwana
era ku 2.7 ne batematemako omusolo Kye wange. Omusolo gwe gukola enguudo. Omusolo gwe guzimba amasomero. ku akawunti ya butcher ne kutuukako miliyoni ng'emu mu emitwalo ana buli mwezi. So roughly Butcherman as a presidential advisor ofuna miliyoni emu n'emitwalo ana. Kati wabadde okuba mmeeza ng'omugamba otya? Amugamba pulezidenti bannyongeze ku musaala. Nangamba kuba nali nakiwandiikira ebbaluwa nga njagala nawandiika ebbaluwa nga njagala bannyongeza ate singende miliyoni nga 5. Okitegedde? Emiliyoni 5 mba nsobola okuyiyaako nembaako byenkola. Okitegedde? Anti abantu munnaye bamanyira abantu boyogerako ssente ezo abalowooza oba olimba. Kubanga bamanyira nti member of parliament afuna miliyoni 4 omwezi. Okitegedde kati bwaba balowooza naffe tujja gamba twagala 5 twagala meka. Mulinga mu kibinja ky'aba presidential advisor bameka abafuna ssente ezo miliyoni 1.4. Bangi. Mulinga bameka. Bangi kubanga presidential advisors tebalinga 2. Bagenda 3. Bangi. Naye katwogere ku category yammwe bebajja eno mu ndongo. Bebajja eno mu ndongo. Tulinga nduze era 3. Gwe nani? Full figure. Catherine Kusaasira. Nange Butcherman. Naye Catherine bakamala omulinyisa. Bamulinyisiza ne bamujja ku miliyoni 3 ku miliyoni 1.4. Oyo. Ndowooza bamulinyisiza ogenda ku miliyoni 5. Catherine Kusaasira. Kubanga mawulire byonna babiteekayo kuba bakulinyisa omusaala ensi ejja kumanya. Era ne ssente bw'oteeka mwana Butcherman ojja kulaba ng'era omusaala gwange wali gujja ku ki? Gukyali ku low budget. Guli okwo ku low budget. Guli ku 2.7. Kati Catherine kyama kyo nti bamaze okuntemako omusolo n'ebisigadde nfune mwana. Era bwe kiri. Era buli mukozi wa gavumenti akimanyi nti asasula omusolo. Ekyo kituufu. Musuuza n'ekwali Eddie Kenzo. Naye afuna. Eddie Kenzo naye afuna musala gwe gumu naye gwenfuna. Kenzo naye afuna miliyoni 1.4. Ate Kenzo yani. Kozi. Kadolaba Salim Salah afuna miliyoni 5. Jeno. Yeah. Presidential advisor ku security. President Museveni omumanyi. Otyamu. Nawe kenyini amukolera otyamu. Omuntu akuuma eggwanga bajja ne bagamba afuna emitwalo 3. Emitwalo 4. Ate n'agamba olina okukuuma obulungi. Bamugattira kakakwagu. Yangambye eddayo okola emirimu nange tebansiima. Nga mwana kyali ono era omutunuulira n'omwana omuviira mu maka ge. Omutunuulira n'osoberwa. Yafuga. Yafuga. N'ofuluma amaka ge. Ofuluma amaka ge. Nobody gamba tuli kyogambayo. Nkwata ebbaasa. N'ogivuga. N'ogizza. Ate n'abantu ne balowooza babawadde. Nze nange mbadde nkusaba manyi baakwokya nange onjokye. Otuuke wa landlord nga ne landlord yakunyiigidde. Yategedde asomera abaana bo gye basomera. Kakodyo kyakaka ebifaananyi kyateeka buli agendayo balina okunasula akafaananyi oba akafaananyi mwe mukeesabira. Munnaye akafaananyi okasaba. Mwe mukeesabira. Mugamba muzeeyi njagala tekalayo ekifaananyi nagamba kale oba toyagadde kukuba ng'otambula ng'ogenda. Tusigala mu archives ya Uganda. Mujjukirwa. Tunajjukirwa. Toseka muganda wange. Munajjukirwa. Tunajjukirwa. Mwawa buli omukulembeze ku TV. Kati awe nkubuuza oyina njawulo ki? N'omwana ali mu struggle ajja n'ayogera ebikyamu ebigenda maaso mu ggwanga oba ajja n'ayogera obwogezi ye nga tali ku musaala oyina njawulo ki kuba kati owabulira ku TV. President yagambye abakolera ku social media muli emirimu gya nakyewa. Nagamba agwo oyagala okwogera ku President Museveni ebirungi ng'oyogera. Takusasula. Tagenda sasula bantu kumwogerako. Abo bonna abavaayo ne bajjajjatta mwami Museveni. Era n'atugamba ba member of parliament buli omu yamugulira ki?
iPad. Abantu mulabe ebintu ebibaluma mu constituency zammwe, mulabe ebigenda mu maaso. Ayagala okwogera ku President Museveni amwogereko ebirungi, ogwo omulimu gwa nakyewa, tagenda kugusasulira nenga omusajja ono. Ne muganzi leero so ku TV nti ojja ku advisingira okwo bwinakugira nti nga nkwata essimu nga nkukubira. So officially yakugambye nti oyina kumu advisingira ku TV, social media, undi no kimugamba. Kati teyagambyeko nti eno ku social media oluusi tulakinga data. Oba tewamugambyeko nti ate yo gyontuma okuadvisingira oluusi baba balakinga ka data, ekisawo kyabwe tubateekera bo tutya. Anti la president yagaye bw'oba osobola okweterako data n'omugula ogwete omulimu gwo gwa nakyewa, nti oyagadde okwogera ku President Museveni ebirungi ng'obimwogerako. Oba toyagadde takinaako buzibu. Omanyi ennaku zino takyajubisa nnyo, simanyi oba kiki. Takyalimu kawoowo mu njogera. Bw'agira bwati lumu straight akuba bullet. Yankubya 3 mu bbanga ninga bali kati muzeeyi. Era navuddeyo nkuba emmeeza. Ng'omusajja takyetoloola. Mukama wange alina abanja nti amuddayo. Ngamba kale nimuwa namba y'essimu ne bagiwandiika wansi nga ajja kukubira. Teyasevinzeemu, yawandiisa empandiika awo. Katooki ye teyabadde nayo. Teyabadde na katooki. Yabadde eri ku muliro ekyajinga. So kale, that is Butcher Man. Of course, tusinzidde wano bayitawo. Tuli wano Masajja B. Lusabala Road. It's a very nice place. Kifo kiri cool. Njagadde ba Rastafarians engeri gye mulimuliza. Njibwa weziri, security, embwa weziri, sekoko, mbata. Alenga tetulya nnyama. Temulya nnyama. Tetulya nnyama. Nenda kubuuza oyina ku bumyu wano. Obumyu weebuli. Obumyu weebuli. Obumyu nina. Abaana balonda. Kati n'abaana bo tebalya nnyama. Tebalya nnyama. Kati tulundira ki? Kati ekikokokoko waliwo nawo nekintu mu mwayisi. Viki gwe bagamba bakusalireko nga bakusalira ekoko. So kale, I'm so glad nti tuwayizaamu abantu bategedde bingi ne rolo ya presidential advisor. Manyi one time advisor muno Catherine Kusasira nga bamugamba spelling ekigambo presidential advisor. So it was a little bit challenge but yakiyitamu. But I'm happy Kusasira yaddayo na okusoma. Gwe lwaki toddayo kusomayo? Bagaba ebifeeyo abasajja bajja kuleka eno mu ghetto ozembu musajja yandika mu ghetto. Musajja wuyo akulaga akyayagala entebe kuba yalangiridde akomawo. Lwaki toddayo n'osoma Butcher? Already omanyi waliwo okubeera nga yo educated and being learnt. Okusoma oyinza okumala okusoma nga tewaliwo omulimu. Sente z'okutte n'oziteeka mu kusoma nga zisobola okukola ebirala. Temugira nti bannange education is the key to success. Education is the key. Abantu ebagamba naye nze Butcher Man agamba education is just a tool ekuyambako buyambi okuddukanya bino ebirala, naye ambitious is the key to success. Kati nze ndi so ambitious to my success. Okitegedde? Yakuba kati sawa ya leero ngenda kusoma bya mbwengula byawa ensen trainings nkubye kibooko omuliro nguyiseemu nayita mu ttanuulu. Kati nzirayo kusoma kwaki? Tewaba kusoma. Naye nga abali abaana abato beetaaga okugenda okusoma okuddukanya bizinesi zaabwe. Okay, thank you. Akadde kotuwadde webale kutwanirizaako makaago. This is how it feels okubeera maka ga presidential advisor. N'olaba ku bintu ebyenjawulo.
environment ya wano yo nungi jagadde era nja kufunayo akadde okomewo nje ng'ovuba naye nze njagala kujja nga waakafuna ekisawo bajeti y'abaana ba ghetto nga yakayita ekisawo kati bagambye zijja yagambye tezijja mu gundi ku kinoomu era yagambye baba entertainment agenda ziisa mu federation yajogeddeko n'ayogera ne ku Ghetto Got Talent eno yabamama ghetto ne babbalamu gye baatandikawo yakirawa Ghetto Got Talent olina okufuna obudde oyogereko ne mama ghetto kyayika naye nje mukyalireko kwabo yaddagamye creatives simanyi kuba bagirimu ne babbalamu yes so kati bwe guli side zeeyo naye nga nze era nkwokyayo nga kyali wange ne ngamba nti mulo banaganda basiibule baweeyo obugambo nga buubwo kamba yimbiremu bokyamaani ffe tukumatira mutambuzaga omungongo ffe tukwagala abakyala bwe mumatira zenyabba ebyange bwe munjagala inadi dansa ligyalema wine sweeping them rockin' bubu chaman na wana madda na wana ma nakola ki na wana ma asatu mubanga abiri kunyama baba siwazaako mukono kale